Mpira gwenkya tugenda kusamba ttiimu ya Gaddafi. Ettiimu ezirwanirira okulaba nga zisigala mu liigi essaawa zino. Ttiimu gemu ekimanyi etajja kuba nnyangu, naye tukonsentratinze nnyo naddala okusingira second round yaffe eno okulaba nga tusobola okuwangula emipiira gyaffe, okulaba nga tumalira mu bifo ebirungi. Naddala omupiira gwenkya tukubiriza nnyo abawagizi baffe basambi ba 12 bajje obungi okulaba nga tuwangula omupiira ogwo. Omupiira ogwo bwe tuguwangula tugenda kubeera nga tuli safe sayidi yaffe ey'okubeera mu liigi. Nobonera abiri nabona akimeza kya liigi turi omwanya gw'ikumi kandi twahangura omupiira gwa kyenka twatuse obonera abiri na mushanju turi obonero bushatu short from kuchiriza ambition yitu yokuranga timu ya stabilizing omu liigi kandi mpamya tuza kukikora akuba timu etebekaniseje okugira araba coach tine injury yitwine bazanbona baro for selection and I believe bazakora selection ekikire twase kwantanga omupiira gwa nyenka.